nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Tukusinza Mukama nga tukugulumiza na tukusaba ekitiibwa. Twongere okusaba omwoyo gw'omutukuvu Mukama okukama kati gaffe mu ttuntu lino olwaliro, kubanga ye gwe ensonga etulekesezaayo byonna bye tubadde tukola mu ttuntu lino Mukama ne tujja mu maaso go. Taata, okujja kwaffe tekwali badde kwa bwereere. Nkusaba ayi Mukama ojjuze ekifo kino kyonna n'amaanyi go n'omwoyo gw'omutukuvu, era nkwegayirira jjuza Mukama wange Taata abantu b'ekitiibwa kyo, omwoyo omutukuvu jjuza buli ali wano, omwoyo omutukuvu Mukama jjuza buli ali wano, jjuza buli ali wano, jjuza buli ali wano, jjuza buli ali wano Taata, jjuza buli ali wano Ssebo, bajjuza amaanyi go, bajjuza amafuta go, bajjuza ekisa kyo, bajjuza okubeerawo kwo, abalwadde bawonyezebwe, abasibe basumululwe, abawambe bateebwe. Mukama nkwegayirira abatalokoka nga balokoke, abaagwa bakomezebwe essanyu ly'obulokozi. Ayi Katonda, abanafuye baddiza amaanyi, abali wansi Mukama basitule, abamenyese emitima giyunge, abatabuddwa Taata batereeze ebirowoozo, abalina ebibuuzo byanukule. Ayi Mukama, ekisa kyo leka kijjule wano, ekisa kyo kyetoole Mukama, ekifo kino kyonna, omuliro gwo gwetoole wano, amafuta go getole wano. Leka Setaani alemererwe wamu n'emizimu gye n'endwadde ze n'amabanja ge n'emitawaana gye n'ennaku ye, era ndagira buli muzimu ogubadde gufunye ekifo mu kifo kino, ogubadde guparticipatinze mu lukuŋŋaana luno ku bulamu bw'omuntu yenna. Njagala okugamba gwe Setaani wamu n'emizimu gyo nti toli muyite, toli invited. Nolwekyo kyenva nkulagira, zingako ebibyo n'obugugu bwo n'egasiyawo n'endwadde zo n'ennaku yo n'amaziga go n'okukaaba kw'obadde otaddewo mu linnya lya Yesu. Genda mu nsenyi enkole buli muzimu nkugobaganya na buli ndwadde gobaganya na buli kulemererwa na buli kulwala mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Ayi omwoyo omutukuvu, kola omulimo mu mitima gy'abantu bo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo. Mukama ffe omulokozi, abalina engalo mu zimukubira Omunazaalesi, zimukubire ng'omwebaza, zimukubire ng'omwebaza, zimukubire ng'omwebaza, zimukubire ng'omwebaza, zimukubire ng'omwebaza mu Kristo Yesu. Mukama ffe omulokozi. Hallelujah. Glory be to God. Ekitiibwa kya Mukama. Era njagala kugamba nti togenda kuddayo kusigala kyekyo mu linnya lya Yesu, kubanga Mukama ali mu makkati gaffe, naawe onoovaawo ng'okomeddwawo okubeerawo kwo. Ebibuuzo byo binaayanukulibwa, ebibuuzo byo binaayanukulibwa. Onoova wano nga Katonda ayogedde naawe onooviira mu linnya lya Yesu. Ankusaba otuleko, tulako neiba akulinaanye, togaana mulamusaako ow'okukono n'ow'okudyo. Basumba mwenna mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mwebale okujja. Naawe ali wano nkulamusizaako mu linnya lya Yesu. Genda mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 10, yewali ebigambo Katonda byazaatuwa okumala kati emyezi gino nga 2 mu kitabo kino kya Samwiri, era n'olwaliro abituwadde. Mukama yebazibwe. Kansaba omusomi mulungi onsomere mu Samwiri ekisooka essula 10 olunyiriri lwa 10 yoba oyitira. Wiiki eno Mukama yagitulungamiza okubeera wiiki ey'okusaba n'okusiiba. Bw'obanga abadde tuwakitegedde nga kiwuliridde wano oli wadde mbwe twegattako,
era tujja kubanga tukuŋŋaana buli kawungeezi essaawa emu mpaka ku ssaawa 9 ez'okumakya. Ekifaanana nga mukutula njegere genda nakyo mu maaso okumala wiiki nnamba ku CFC. Bulina kawunga essaawa emu mpaka ku ssaawa 9 ez'okumakya. Katonda alina kyayagala okukola mu makkati gaffe. Oba okuba engalo zikubira eddala zinoge. Kama ebazibwe. Tukituumye Taking My November. Taking My November. Bw'obanga oli omu ku abo abaga nti November tateekwa kunsala. November tateekwa kujja na maziga. November tateekwa kujja na losses. November ateekwa okuleeta buli kyange kyonna ekyagaana okujja mu January, mu February, mu March, mu April, mu June, mu July, mu August, September na October. Buli ekyalaalira eyo kyonna nga kyange nga nakisaba Mukama omwaka guno nga gutandika. November oteekwa okujja ng'okyetise. Bw'obanga oyogera language eyo jangu oteegatteko tusabe, era n'okusaba n'okusaba kuno kwegattemu. Kama ebazibwe. Omanyi okulya emmere ko tekuliggwa, ojja kulya paka lw'oliva wano. Naye ekyo kyekikolebwa n'omuto. Okulya kyekikolebwa n'ani? Kyekikolebwa n'omuto, kyekikolebwa n'omukadde, kyekikolebwa n'omulwadde, kyekikolebwa everyone can eat. Buli muntu yenna asobola okulya. Kama ebazibwe. Naye si buli muntu nti ava ku nsi kuno nga akiivinze oba nga bamutwala nga akiiva. Ebyo byo byabalondemu. Ebyokulya bya buli omu. Ngambira kuli nti okulya n'abasibe balya. N'abalwadde bakola batya? Nolwekyo tukiteekanga nnyo mu puroguramu yo nogaa nti kyekyakabye ennyo kubanga olidde ekyemisana n'ekyeggulo nimanya naki kubanga okulya ate kati nsubwa nti okulya kwange ate kati wiiki eggwako nga sirya nga olemmere gy'emmiisi nga ekyo kyekikolebwa n'omulwadde. N'abalwadde balya. N'abasiba bali mu kkomera bakola batya? Balya. N'abatalina we basula balya. N'abasiba ab'omwoyo era bakola batya? Balya. Kati vaakokko ku eyo level erowooza nti okulya ye priority. I cannot believe nti baakutonda nga baakutondera kulya kwokka. I can't believe that. The whole of you ekintu kyokka kyosobodde okujja wano ku nsi kulya, kyosobodde okukolako ekikolebwa n'omuto. Sisobola gamba yakunendi sisobola kuiza nti gwe wenna nga bw'otunula baakutonda kulya. Mukama yebazibe. So weeyiye weekolemu omulimu weerowooze ugaye ne bannange why am I here? Lwaki ndi wano? Nagira ki? Vision ki Katonda gyandowoozaamu? Bantonda kukola ki? Nali nteekwa kuba ki? Nali nteekwa kuba ludda wa? Nali nteekwa kuba wa? Kindi kye nali nteekwa okubeera? Wentuse wenteekeddwa okubeera? Weesoomoze mundaayo nga bw'otunula n'emundabirwamu olaba emyaka gy'olina. Amanye omanyi bw'oba totunudde mundabirwamu otera okwerabira. All right. 10 awo bwe baatuuka eri olusozi, laba ekibiina ky'abannabbi ne kisisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ye n'amaanyi n'alagulira wamu nabo. Kama ebazibwe. Bw'osoma Olunyiriro lw'omukaaga bino by'ojja okuwulirayo. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku ye n'amaanyi n'alagulira wamu nabo. N'afuuka okuba omuntu omulala. Ebigambo bino by'owulidde mu Lunyiriro lw'omukaaga mwe muli theme eya National Prayer Day eya 2016-2017. Mukama waffe yeebazibwe. Naye njagadde ggwe nkubbira ebibuuzo mu linnya erya Yesu. Gwobeereko ky'owulira ku ebyo ebigenda okuwulirwa abanajja e Nakivubo nga 3 December 2017 mwaka gwa kulagula n'abalagula. Mwaka gwaki? Kulagula n'abalagula. Tebagenda kulagula bokka, banaalagula ng'olagula. Banaalagulanga babadde babikola bokka nga gw'otunula butunuzi. Olaba birabe naawe weewuunya byewuunye.
Kampala gye baddemu ebbanga lino lyonna, buli history wa Kampala yenna omumanyi. Ewatali kizimbe omanyiiwo nti kale awo olaba tewali kizimbe, kale awo waliwo miti, kale awo waliwo akazimbe nga kabi. Eby'e Kampala byonna obimanyi. Ekintu kyokka ky'otalina ye kiyosiki mu Kampala. Bazimba otunula. Olinga bano abayetuma batulya muleeba. Tulya mukolayo? Bakali sikulya buli. Bazimba okolaje? Olaba. Muyenga bagizimba olaba. Kololo bagizimba otunula. Bagenda China ng'otunula. Abantu bafumbirwa olaba. Era ebyafaayo byonna bingi nnyo. Wale nomugandi nga nakuwulidde ebyo byonna bina mbimanyi oyo yajja mulabe e Kampala. N'okola ki? Bwe wamulaba gwe n'okolawo ki? Ekyokwogera obugezi nti oyo yajja mulaba tekimala. Mundaayo wateekwa okugolokokayo obusungu obugamba nti wendi nkooyeewo banaabikola nga mbikola mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Togenda kukwatibwa bujja nti lwaki babikola. Sizoni y'obujja tekyaliwo, tayimu y'obujja tewali. Wabula banaabizimba ng'obikola otya? Teeka omukono waggulu ga nti ayi Mukama, aga amafuta angalinze, saagala na kulinda nakivubo, njagala kutandika gayingiramu, ngenda okugenda nakivubo nga mpa bujulizi mu linnya erya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omusajja n'amugamba nti era n'ofuuka omuntu omulala. Ebibiri ebyo ekimu kireeta kinne waakyo. Ekyokulagula nga balagula kikuleetera okufuuka omuntu omulala. Wangi? Naye n'ekyokufuuka omuntu omulala kikuleetera okulagula nga balagula. Oba okubanga lukubasimuge. Era ogenda kubiraba nga buli kimu kireeta kinne waakyo. Kuba bw'otandika okulagula nga balagula kifuuka automatic ofuuka omuntu omulala. Naye ate ne bw'ofuuka omuntu omulala, wangi bw'ofuuka omulala nga wamaze n'ofuuka kati ekikulemesa okulagula nga balagula tobafaanana, toli mulala. Ne Setaani buli lwakulaba alaba nga okyali yeggwe. Kama ebaze nkusabira ofuuke omulala mu linnya erya Yesu. Ofuuke ki? Omulala. Bayibuli egambye mu linnya olw'ekkumi tusomere wamu. Bwe baatuukayo eri olusozi, laba ekibiina ky'abannabbi ne basisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama n'ajja ku ye n'amaanyi, n'alyoka alagulira mu bo. Bwe baatuukayo eri olusozi, omwoyo wa Mukama n'alyoka ajja ku ye n'amaanyi. Ekimu ku bibadde bikutawaanya, toyina nkolagana na Mwoyo Mutukuvu. Muwulire nga bamunyumya bamwogera, balala be bamwogera. Mu prosesi y'okufuuka omuntu omulala, Katonda kyagenda okukola kukujjuza Mwoyo Mutukuvu. Bayibuli egamba nti si lwa maanyi ate era si lwa buyinza, ne lwaki? Lwa Mwoyo wa Mukama bw'ayogera Mukama. Katonda akunfukireko omwoyo, ate bw'abajja ajje n'amaanyi. Endowooza zenkadde, engeri zenkadde, omuntu oli ow'edda, ekikula ekikadde,
ebyakwata binaakutukiraawo, obutakkiriza bunaakomaawo. Ngambako nti amiina. Abamu ku mmwe ebibakwatidde emabega byafaayo byo, ebyafaayo. Mind yeri so much locked mu byafaayo byo. Waliwo bye wejjukirako nabyo bikwatidde emabega. Waliwo bye wakulolaba, waliwo bye wakula bakugamba nabyo bikusiba. Waliwo ebiraganulagano bye bakuyingizaamu ng'okula. Omwoyo omutukuvu agenda kukutula obuzaaliranwa obukusika nga bukuza emabega. Kubanga obadde weewuunya maanyi ki agagenda okufuula omuntu omulala? Amaanyi ago bagayita Holy Spirit. Ge gagenda okufuula omulala. Ge gagenda okutula obutakkiriza obuli mu ggwe. Ge gagenda okutula obuzaaliranwa obuli mu ggwe. Ge gagenda okutula mindset gye wakula nayo. Amiina. Mindset elimitinga okukkiriza kw'abantu. Bye weemanyiiko birimitinga okukkirizako. Buli ekigambo kya Katonda kye kyogera mundaayo waliyo ebiwakana nakyo. Babagamba ogenda kufuuka kino, ogamba nze muwala wanzirabona, nzirabona yatondanga essubi ku kyalo ne babikka ensuku. Nze gwe bagamba nze ngenda okubeera nannyini moolo mpozi boogera mulala. Nze gwe bagamba ngenda okubeera omutume w'amaanyi, nze yali omusamize. Omwoyo omutukuvu kyagenda okukola mu bulamu bwo kwe kukwerabiza ebyafaayo byo. Mundaayo ateekeyo omuntu omulala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Sikyakuwulira. Mukama yeebazibwe. Awo ole 11. Awo olwatuuka bonna abaamumanyanga edda bwe baamulaba, labanga alagulira wamu ne bannabbi, awo abantu ne bagambagana nti kiki kino ekimujjiridde mutabani wa Kiisi? Bani aboogera? Si bantu. Si bantu bano, si bantu bontu bano. Bani aboogera? Abaamumanyanga edda. Abaamumanyanga edda. Abamulinako bwino. Abaamulabako nga mulogoyi, ng'ekintu kyokka kye bamumanyiiko kulunda ndogoyi. Abaamulabako nga tali yadde chairman wa LC ku kyalo. Abaamulabako gwe gambye aha waliwo abaakumanyanga edda era bakulinako bwino mungi. Byafaayo byo byonna babirina, waliwo n'abamanyi okubisoma nga babiddiringanya. Oyo yatundanga katogo wali. Ekyo bakumanyi bakulaba ng'otunda akatogo, n'otunda caayi, n'otunda kasooli, n'otunda enswa, n'odda mu bikapo, n'odda mu byangwe, n'otunda obugoye omanya ku street ng'oba obutembeeyi ate nga bakukwata. Simanyi nkiwulidde. Kwe galuwa bakulinako bwino. Abantu amu bwino gwe bakulinako n'okubulaginga babulaginga naye. Bagamba oyo mumanye. Tasobola kunnimba oyo. Oyo mumanye oyo. Balina bwino. Ozanyisa abaana b'abantu batereka bwino. Bakumanyi. Bamanyi bwe wajjamu olubuto. Bamanyi omulenzi bwe yakuyiwa. Bamanyi bwe wasaba visa ne bagikuma ey'Iraka. Kale ebangako eyawalala. Niyo omuntu okuma visa y'Iraka. Visa ya Oman nayo neegaana. Ofunako ne America. Wali abakulinako ki? Wino era batandika okubyogera. Balinga abaliko babisoma. Bamanyi engeri gye wajja e Kampala. Bamanyi wasooka okusula. Bamanyi wasooka okukola. Bamanyi ekibiina mu wakoma. Bamanyi eggwanga lyo. Bamanyi n'ekitaawo. Wali abamanyi nnyoko. Babimanyi. Naye Katonda ono kye yakulira.
bw'anaakutandikako bagenda kukalambala n'ebulino waabwe mu ngalo zaabwe. Engalo z'okubaza Yesu bannange. Katonda tali limited era tabeera limited era talibeera na limited na byafaayo byo oba n'abo ababimanyi tebimukwatako. Wangi ebyafaayo byo ekibiina mu wakoma eggwanga lyo family background wangi gwegwe birimitinga gwegwe bisiba kubanga era no Sawulo basooka omuwa obwannabbi yagamba nze siri mutabani wa Kiisi ow'ekika kya Benjamini ekika ekisembayo kuba ebitono ebyo gwegwe bisiba. Katonda ye tebimusiba ava gy'avudde wakati mu abo baakumanyanga edda n'akufuula ekintu ekirala n'aba surprise nga bonna n'ebulino waabwe yenna ne bakalambala naye. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ebiro bijja abaakumanyanga edda batandika okuwuniikirira. Era Bayibuli egambye mu Lw'ekkumi-n'ebbiri awo olwatuuka bonna abaamumanyanga edda bwe baamulaba gamba nti banandaba. Teeka omukono waggulu ng'okyogeraga nti ayi Mukama banandaba. Nsaba bakulabe mu linnya erya Yesu. Nsaba bakulabe era nkusabira Katonda byagenda okukola abikole nga tebannafa. Abikole nga babiiriwo. Abamu ku bo mwakula bulala oba mwaba kinze sibategeera. Ugenda noddawo n'okolimira abalabe bombo baffe. Lwaki oyagala baffe? Bwaba akuyisa obi bonna baffe oba kutula baffe bafaaki. Lwaki oyagala baffe? Buliki babeerewo. Ani anaategeera nti Katonda mukulu akyusa abantu, alokola abantu, addiramu abantu, ajjukira abantu be, akola ebinene, akola ebyamagero. Bwe baba baafa ani alikuweera obujulizi? Ani alyogera nti katambuzanga bigere wano okuva e Kampala ogenda mu Katwe Kinyolo gye kasula? Ani alikyogera? Baleke babeerewo. Era bw'obanga wanise bw'otya emikono okusaba osookanga kusabira abalabe bo bawangaale basobole okubeera ku mbagayo. Osabiranga nnyo abalabe bo bawangaale babeerewo ku lunaku lw'oliyingira kalinaayo era obawanga kaadi bo ne bagaana bugaanyi kujja obayitanga. Temuddangamu ebyo mweyegeza kali nga mweyaki ng'agikoledde ekinga yabukozi bwaki. Kati ani anaalaba Katonda nti mukulu ng'abalabe bo tebazze? Muwe kaadi ajje ku lunaku lw'oyingira enjuuyo. Tomusosolanga. Abaakumanyanga edda ekiseera kigenda kutuuka nga be bawa obujulizi obukukwatako. Oli ongambeko nti amiina? Olime kubanga gwe obuwa wekka. Lwaki omala obudde okuddawo okwewolereza? Bannange sibalimba. Singa nno muliniko gwe mubuuza. Lwakubanga singa nno muli deka wabeerewo ababyogera gw'oyogere bitono nga bo be babyogera. Bane twakalabanga wano kajjanga akasaaga. Kalinga akasaaga kajja ne bane obulokole obwo oba bulogo situbutegeera kajja wano ng'akasaaga bannange. Bajjanga akokola ki? Bajja kubaako bye bagattagattako awo naye gwe tofangayo. Babaako bye bagattako. Babaako bye bagattako. Kajja ng'akasaaga naye ndowooza era bugenda mu nnyanja. Ndowooza era bugenda mu nnyanja kubanga kabadde wano kaavu. Eryo essomero kaalizimbye katya?
bajja kubaako bye boogera naye gwe tofaayo. Bajja kwogera nga gw'otoola mbiri ebikolera amakulu ng'ogandi kale kasiteera mu kirabi bwe mba nga ngenda mu nnyanja kasite ennyanja tezibeerako geeti nammwe mugendeyo mwesuuleyo. Ennyanja ebaako ekisaakaate w'ogifulumira w'ogwiramu. Kama yebazibwe. Abaakumanyanga Katonda by'agenda okukola agenda bikola nga n'abaakumanyanga batemya. Era nga be boogera Bayibuli egambye ne bagambagana nti kiki kino ekimujjiridde Sawulo mutabani wa Kiisi ne bwino bamulina. Kiki ekimujjiridde Nalukwago? Kiki ekimujjiridde Kalema? Nga tubadde tumulaba ebyafaayo bye nga tubimanyi. Yalagawa, yakola ki? Yatta muzungu. Kiki ekyaliwo? Oyo nga yali feeriya nnyo wano. Nze kojja wange olunaku lumu yambuza lwe yasooka okundaba ku TV dda ng'ekyali na UTV yali ekyaliwo n'emu. Yampita nga ngenza okukyala e Masaka. Nkyamyeko mu dduuka lye. Sente ze zaali nzibu nnyo nga tasobola kumala gafuna ku sente ze. Naye bwe nakyamayo mmubuuza nga yandabye ku TV omwaka nga gumu. Yanga ndisooka ojja wano Kiganda. N'ayita omusajja omusiraamu ayali awo n'agamba Haji. Mukwano gwe n'agamba Haji sooka ojja. Kiganda tuulawa. Haji. Omwana ono gw'olaba Kiganda mmumanyi. Mwana wa mwannyinaze. Omwana omanyi bwe namulabye ku TV ng'ayogera n'Oluzungu. Kiganda. Kiganda sooka ombuulire. Kati ate Oluzungu waluyigira wa? Nagani kati so njagala kumanya. Kati bwe mugenda mu bintu byammwe ebyo ebyebirokole. Bwe mugenda mu bintu byammwe ebyo ebyebirokole. Babongerayo ne musoma. Ne muganda oyo gwe bayita Yesu. Hallelujah. Wagenda kubawo ekibuuzisa abantu. Kiki kino ekikujjiridde? Kiki? Abantu bagenda kutandika okubuuza ekyakujjirira. Kyewaba, gye walaga. Bagenda kwagala okumanya gye walaga. Ekyakubaako. Abamu bakika kyewammwe balina bwino wa famire yammwe yonna nti ewammwe tewali afumbirwa. Era bwe kitona bwe kyali. Ku mbaga yuko bagenda okibuliza bagende gwe walaga wa. Ffe nga twasiraana nnyo. Gamba nti amina. Wagenda kubawo by'otuukamu. Wagenda kubawo by'otuukamu bireetera abakumanyi okubuuza kiki kino ekimujjiridde? Kiki? Teeka omukono waggulu gende ayi Mukama. Leka olunaku lukye bakibuuze. Mu linnya erya Yesu. Nangirira amafuta agakireeta. Kiki ekimujjiridde? Nga babuuza lwebyo bye balaba. Babuuza lwawo w'otuuse. Babuuza lwa achievements zo. Nga babuuza lwawo w'olaze. Babuuza kubanga bwino bamulina. Bamanyi ebikwatako. Bamanyi ekibiina mu wakoma bwe wali ng'osoma. Bamanyi famire ye wammwe. Bw'atabanga yadde omuntu ayatuuka e Kampala. In fact kati wetwogerera. Famire ye wammwe yonna yonna omuntu yekka gw'erina e Kampala yeggwe. Kyokka nga ate naawe ate osula Bombo. Kyokka balina eri ekyannamuka bagamba balina omuntu waabwe ali ludda wa. Era naye buli lwovaayo osiibula bagambye ngenzeewa. Kati ate bw'otuuka e Kampala ate n'olinnya ezigenda e Bombo ate n'oluva e Bombo n'oyingira ekigoogwa. Kyokka baba ekyannamuka balina omuntu waabwe ali ludda wa. Kampala bannange. Era buli lwogendayo mulumbe baganda ab'e Kampala batuuse. Bannange ab'e Kampala bagenda mubawe ku mmere. Naye nga nawe omanyi nti olutuuka ate e Kampala ate waliwo gye weeyongera ewala ate ne weewaako gye weeyongera. Naye gwe balinayo olukoba lwonna balusibidde ku ggwe.
Ninga na waliwo otunga bodi mundabula mnoga nti singa bamanyi omuntu gwe basibiddeko olukoba bali eri nabo bali amabanja bali amabanja bagalira ku ggwe naye nga naawe eno oli mu kweyiya bweyiya. Maama wagenda n'asaba emitwe gy'abaana egy'empuuta emikano agampa mwana nge bwalive Kampala ajja zisasula naye nga Kampala naawe gwomanyi kyoliko n'omulimu toyina. Yesu akuddiremu bannange akusumulule mulinye. Amiina. Yesu akusumulule. Kuba abantu basibira batya olukoba ate ku ggwe nga naawe onoonya gwolusibirako. Kama erazibe olunaku luke wabeerewo ababuuza ti naye kiki ekyamujjirira. Kama erazibe ole 13 12 naye kanzire kule 11 no katono lwatuuka bona bammanyanga edda bwe baamulaba nabanga alagulira wamu ne bannabbi awo abantu ne balyoka bagambagana nti kiki kino ekimujjiridde kiki kino ekimujjiridde mutabani wa Kiisi. Baddayo n'ekulinnya kuba erinnya lijjayo mangu profayiro yo. Erinnya bagezaako okutegeeza lwaki balireeta eri ataata bategeeza family background kati gye bajjayo baga nti abangako Sawulo omulala kubanga basawulo babaayo nga bangi abafaanaganya amannya. Engeri yokka gwe gy'ofuuka ow'enjawulo kwogera linnya lya kitaawo balijjayo nga bagezaako okulaga nti waakiri yali baddeko Sawulo omulala wangi. Abantu bawulira bajja erinnya lya kitaawo mu kibuga kiki ekimujjiridde Kalema mutabani wa Nzirabona omanya nti kati balina kye bategeeza bagezaako okulifaalinga ku nnyoko oba ku kitaawo status ye ne bagamba kyali badde ku mulala naye si ku oyo. Katonda ebyo byonna tagenda kubitunuulira ng'akusitula. Mukama yeebazibwe. Yajja kukola mulimo gwe. Olw'e12 lugamba awo omuntu ow'omu kifo omwo n'addamu n'ayogera nti ne kitaawe yaani. Kino kyayongera obbatabula. Taata we yaani? Mutabani waani oyo? Wa mu lulyo lw'abalangira, mu lulyo lw'abannabbi, wa mu lulyo lw'abakabona, mutegeeza mutabani waani? Kubanga bwe muba mugamba Kiisi, Kiisi ye tumumanyi mulogoyi. Mu nnyumba ye tewavangayo mwana yali abadde kintu bwe kityo. Ono Sawulo gwe mugamba taata we yaani? Nagambye nti abantu buli abaddayo ku taata baba bagezaako okusimulayo yonna kwegamba baba kwetooloola kubanga ebirala osobola okwebuzaabuza naye waliwo otasobola kwebuliza. Bwe baddayo ku taata olwo ebyafaayo bwe byonna byonna babeera babirina baba kulina. Kati bano kye babuuza taata we yaani? How comes? Kise kitya? Mwana wange kanyanguye nkujje wano. Olw'e12 awo omuntu ow'omu kifo omwo n'addamu nga bw'ayogera nti ne kitaawe yaani, kye lwava lufuuka olugero nti ne Sawulo ali mu bannabbi. It turned to be a proverb. Ne lufuuka lugero nate obangako lugero olulungi, lugero mu ngeri yakujereegerera. Baluleese kati mu kibuga, luli mu kibuga nga bw'owulira engero z'owulira nti sala puleesa gwoyerawo n'ebirala. Kati na luno baluleese nti bannange ebintu by'obwannabbi byafuuse bya layisi nnyo. Wangi? Ebintu by'obwannabbi byafuuse byaki? Ssebo ne Sawulo kati omu ku bannabbi. Kyekiboogeza batyo ne balufuula lugero. Oli yatukanga ali n'asaba soda nga
mpa soda nenywere gwatoba ne Sawulo mbona ye kati nabbi ebintu byano byansobedde ne lufuuka lugere mu kibuga nga kubanywera caayi gwe abamanyi ebyafaayo byo bwe banaalaba Katonda waakutuusizza bagenda kujjamu emboozi empya bajja kukolamu emboozi gandi bagikole sikulimba bajja kukolamu emboozi bajja kusooka nga abajereegerera olw'ensonga nti ekyo Katonda kyanaaba akufuula kijja kubabeerera kizibu nnyo okukkiriza nti it is a reality abamu bajjaga balabika baloota wabeere abagandi ezo sente sizize ezo sente zirina omukulu munene mu gavumenti yazimuwa byabizimba nga sente azijjawa agenda bizimba atya oyo ani atamumanyi gwe success yo egenda kwogeza abantu obwamaanyi wali awulya ngambeko nti amiina Katonda gyakutwala wagenda kwogeza abantu obwamaanyi wali abajja okuganda abagugu bagendi si bibye nze nteeka n'omukono gwange si bibye eyo woteri siye eryo essomero si lirye siye nga bagaana naye nga gweyongera mu maaso nga bagaana naye nga gweyongera mu maaso sikulimba bakulabe ng'oyolekedde ligenda entebe ogende wa ayina gwawerekera ayina bwezi gwawerekera oyo naye alinnya ennyonyi eyo efiga etuula mu nnyonyi eyo nga bwogiraba naye ekyewunyiza gyekino balyoke bakulabe ng'osala wali ku security ng'osala gye bateeka passport ng'osala gye bajja boarding pass ng'osala ku immigration ng'oweta era ng'olitanakkiriza mwana nga batali bakukkiriza basigala bagaana baga nti alina gwasikira akakeesi mpaka ng'ennyonyi emaze kutuuka mu bbanga naye ate era ab'okugaanira bagaana ne bwetuuka mu bbanga ega nti ennyonyi egenda kudda emuzze Mukama yebaziwe lwaki simaliriza na kino awo Sawulo nsoma la 13 bwe yamala okulagula najja mu kifo ekigulumivu bwe yamala okukola atya n'akola atya Katonda gw'asitudde abeera amusitudde bwaggulawo oluggi tewaba bwakutwala waggulu tewaba akugjayo bwe yamala okulagula najja mu kifo ekigulumivu in a high place abakitegedde be boolaba kuba engalo kaakati abamanyi what a high place is all about bw'otuuka nga Katonda waakutuusizza tovangawo bw'akutwalanga waggulu teweesikangayo bw'abanga standard gwakutadde maintain that standard maintain the standard bw'abaako position mwakutadde gye mwebalize naye naawe tovangawo abamu ekizibu kyammwe temukkiriza nti Katonda akutuusizza ewantu buli kaseera oba akasirayidinga ova mu kifo ekiri high wakutadde ate n'ogenda mu kifo ekiri low gy'ataakutadde singa mbadde nyina obudde naaliyogedde ku ekyo nja kyogerako enkya jangu obudde bukyali teeka omukono gwo gamba nti ayi Mukama nkwebaza amazima gali nti olina wontwala setaani kaayagale kaagaane kubanga gwayantandikako oli mumalirivu gwayatandika omulimu mulungi mu nze ojja gumaliriza era mu linnya lya Yesu ndagira buli dayimooni ebadde eyimiridde mu maaso gange ewakanya amagenda gaabwe nkulagira
maaso gange. Fire! Leka setaani omuliro gukwakireko. Kubanga Katonda wange muliro. Ayantandikako muliro. Ayina gy'antwala. Waliwo kye ŋŋenda okufuuka. Sikyadda mabega. Antwala mu kifo ekyawaggulu. Antwala mu kifo ekigulumivu. Mu linnya lya Yesu. Ayi Mukama, leeta obugabirizi bwonna obunkuumira mu kifo ekyo gy'ontadde. Abalabe bange baleme okunsekerera. Gwantaddeyo era nkuumiraayo mu linnya lya Yesu. Amiina. Kambako nti amiina.